Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mu bigambo bya Mukama waffe mu Matayo essula 7:12 Mukama waffe ayogera ebigambo bino. Kale byonna bye mwagala okubakoleranga mmwe mubikolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Olunyiri luno lutuyigiriza ki? Olunyiri luno lutuyigiriza nti kye saagala bankole sandikyagaliza kukikola muganda wange oba mukwano gwange. Nina okukola ekyo ekyenkanankana nange kye nandiyagadde bankolere eri muganda wange. Ekyamazima nina okuyimirira mu bigere bya muganda wange oba mukwano gwange okwebuuza nze kennyini nti naye singa abadde nze nga bakikola nze naalibadde mpulira ntya? Katonda ekyo kyayita amateeka ne bannabbi. Kitegeeza na amateeka kwagala, yagalanga muganda muliraanwa wo nga bwe weeyagala ggwe kennyini. Nina okwagala mukwano gwange, nina okwagala muganda wange nga nange bwe neeyagala. Ekyo ge mateeka ne bannabbi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omulabi waffe atuwuliriza. Mukama yeebala okutuyisa mu kiro ekyaleero n'atuusa kati nga tukyali balamu. N'abo abafunye ebizibu tubakwasa Mukama asobole okubalabirira. Amannya agange nze Mwanga John, omukadde w'ekkanisa ow'Entebe, nga nze mbatuusaako ekyaleero ekiriko puroguramu yaffe eya leero ensula ey'enkya. Nga naye tetunatandika katuweeyo okusaba. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omu ggulu gw'ayinza byonna, tuli mu maaso go wano olwaleero. Bw'otyo Ayi Mukama Katonda otukulembere nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Bw'otyo osobola okwogera na mitima gyaffe Ayi Mukama Katonda Kitaffe, nga tusaba byonna kuyinza omwana wo yekka Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Omutwe gwaffe gwa leero gwe tugenda okuyiga ku puroguramu eno gugamba bwe guti. Gugamba nti kiweebwa ku bwereere. Omutwe gugamba nti kiweebwa ku bwereere. Ekiki ekiweebwa ku bwereere? Ekiweebwa ku bwereere tuli mu kigambo ekiyitibwa obulokozi. Obulokozi nga kirabo. Luva kiyitibwa nti kiweebwa ku bwereere, ekirabo eky'obulokozi. Tulaba bulungi nti ekiseera bwe kyatuuka ng'omuntu amaze okutondebwa, bw'atyo Mukama Katonda n'amuwa biki by'ayinza okukola. Naye twagenda okulaba ng'omuntu ayonoona. Bw'ayonoona, Mukama Katonda yali asobola okukolayo omuntu omulala. Naye olw'okwagala kwe ate yateekawo engeri gy'ayinza okulokola omuntu amaze okwonoona. Kwe kusalawo olw'okwagala kwe n'atuwa Yesu Kristo okusobola okutulokola olw'ekisa kye. So si lwa bikolwa byaffe, era tetulina ngeri yonna bwe tusobola kugulira bulokozi oba kubukolerera.
era bwe tutyo bw'otunuulira obulungi ojja kulaba nti twali tetusaanira na kulokolebwa kubanga twali twonoonye mu maaso ga Mukama waffe eyali asobola okubumbayo omulala. Naye lwakuba nti tukwatirwa ekisa ate nga Katonda kwagala, kyova asindika omwana we n'ava mu bitiibwa byonna eby'omu ggulu n'amussa wano ku nsi. Kakati wano ku nsi ekyamuleeta n'ajja mu ngeri y'obuntu bw'atyo asobola okulokola omuntu. Twagala okutegeera nti mu muntu omu Adamu, oyo jjajja waffe, ffe mwe twayonoonera ne tuba nga tuli boonoonyi. Kakati mu ngeri y'emu Katonda n'asindika omwana we mu ngeri y'obuntu ate ne tusobola okuba nga ffenna tulokolebwa mu Kristo Yesu, nga teriyo muntu yenna Katonda gwe yayagala asobola okuba nga azikirira. Naye engeri yonna ey'okusobola okulokolebwa kwe kuba nti naffe tukkiriza. Kukkiriza tutya? Tuteekwa okuba nga tukkiriza mu Yesu Kristo eyasindikibwa Katonda. Bwe tutyo bwe tumukkiriza ntukkiriza nti ye Mukama, ye mulokozi waffe, Katonda gwe yatuweereza. Bw'atyo nga omulimu gwaffe gwa kumukkiriza bukkiriza. Kakati tulina n'obukakafu nti asobola okuba nga era bw'atyo bwe yatukola bwe n'atuwa omwana we. Kakati nga kye tulina okulaba nti tukola kwe kuba nti kyogerwako Matayo essuula eno ey'emu olunyiriri lwa 21 watusome tulabe ki ekiriyo. Olunyiriri olwa 21 lugamba nti naye alizaala omwana w'obulenzi, naye alimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye alirokola abantu be mu bibi byabwe. Bw'atyo yamusindika n'asobola okuzaalibwa omukyala awatali musajja, nga ajja mu ngeri y'obuntu okukyalako eno gye tuli, mu ngeri ey'okusobola ng'ekyamuleeta kwe kusobola okulokola ensi. Okulokola ensi eno bw'atyo Katonda waffe ng'ayagala omuntu asobole okuva mu kibi, asobole okutuzaayo mu mbeera ey'ekigendererwa kyennyini kye yali ayagala tube nga tukola. Ng'ayagala tubeere abantu abalungi abakola ebigambo bya Mukama, abawulize. Era mu ngeri eyo kyova tugamba nti bwe muba nga mwagala okulokolebwa muteekwa okuba nga mulina okukkiriza, nga mukkiriza Mukama waffe, nga tuba bawulize mu ebyo ebigambo bye yatuwa byayagala tukole. Bwe tutyo tujja kusomayo ate n'olunyiriri olulala okuva wano mu Baluumi. Mu Baluumi nja kusoma mu ssuula ey'okusatu. Bwe tuuka mu Baluumi wano mu ssuula eno ey'okusatu tujja kusomayo olunyiriri. Bwe tugenda okusoma mu Baluumi essuula eno ey'okusatu tujja kusoma Baluumi essuula 3 olunyiriri lwa 23 n'olwa 24 nga lugamba bwe luti. Olunyiriri lwa 23 lugamba nti kubanga bonna bayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye lwa kununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katulaba nti yatukwatira ekisa ate nga kya bwereere, tetusobola kikolerera, tetusobola kukigula, tetulina kye tusobola kukikola wabula olw'okuba nti olwedde tuli babi twayonoona, Katonda atukwatira ekisa. Kakati nga kye tulina okukola kwe kuba nga tukkiriza ye tusobole okuba nga tulokolebwa. Okwo kwe kwagala kwa Katonda kwagezaako okutulaga nti kwalina eri omuntu. Katubikkule Bayibuli yaffe tusome mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'okusatu nga ntandikira ku lunyiriri olwa 23 lusoma bwe luti. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baaweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Kakati twaweebwa buweebwa obutuukirivu, kyekirabo ekyatuweebwa eky'obutuukirivu nga tuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda gwe yatusindikiranga ekirabo okujja okutununula mu kibi kye twazza mu jjajja waffe Adamu. Kakati olwa 24 ne lugamba nti naye baaweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo. Olwa 25 nti Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe okulaga obutuukirivu bwe
olw'okuleka ebibi ebyakolebwa edda Katonda ng'agumiikiriza. Kakati ojja kulaba nti n'omutango oguffe gwe twazza twali bakufa olw'ekibi ekye twakola, naye olw'okwagala kwa Katonda n'atuwa Kristo, olw'ekisa kya Kristo n'aba nti akomererwa ku musaalaba, bw'atyo ng'awaayo omusaayi gwe ng'omutango ffe abaali ab'okufa olw'ekibi kyaffe, ate Kristo n'atwala ekibi kyaffe n'atufiira ku musaalaba olw'okutununula ffe okuva mu kufa. Kakati ffe tetulina kye tuyinza kuwaayo okuggyako obulamu bwaffe n'emitima gyaffe okugiwa Kristo, n'aba nti akola ki? Tununulibwa. Ekintu kye tulina okukola kyokka kwe kukkiriza. Bwe tutyo kubanga tetulina kye tuyinza kuwaayo, tetusobola kugula mugule, tetulina kusobola kukola mu bikolwa byaffe, kubanga olwedde tuli ba kibi. Buli lwe tukola teri kituukirira, wabula tusonyiwa busonyiwa olw'okukkiriza mu Yesu Kristo. Kakati olwa 25 gamba nti Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwa edda Katonda ng'agumiikiriza. Olwa 26 nti okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino alyoke abeere omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza Yesu, kubanga olwedde yatugamba nti tujja kufa singa tuzza omusango, naye olw'okuba nti ye si mulimba, kakati mu kifo ekyokufa olw'okwagala kwe yatuwa yatuteekerawo ekkubo mwe tusobola okununulibwa. Kristo n'afa mu kifo kyaffe n'atwala obubi bwaffe, ffe ate ne tufuna obutuukirivu obwa Katonda olw'ekisa kya Yesu Kristo okuba nga yeewaddeyo. Kakati ate katugezeeko okusoma ate mu kitabo ekirala, tusomeko mu Baluumi essuula eno eddako tulabe ey'okutaano. Essuula eno ey'okutaano ey'Abaluumi ngenda kusoma mu kitabo eky'Abaluumi essuula ey'okutaano, kansoma olunywa olw'omusanvu kwe mba ntandikira awo wasoma bwe wati nga wagamba bwe wati nti kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu, kubanga omulungi mpozi omuntu aguma n'okumufiirira. Olw'omunaana naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twalinga tukyalina ebibi Kristo yatufiirira. Kubanga Kristo yatufiirira ffe tusobole okununulibwa olw'ekibi kyaffe, yatwala ekibi kyaffe ye n'akomererwa ku musaalaba. Oyinza okwewuunya nti oyinza okuba n'omuntu n'ogamba nti olusi abantu bagamba nti oyo katugambe bayinza ogamba nti yabbye, n'agamba nti nsobola n'okuteekawo omukono gwange, tasobola kubanga oyo mubbi, nkuteekawo n'omukono, naye bw'omugamba nti guteekewo tayinza kukkiriza. Naye weewuunye Kristo ku bwaffe ate kakati yeewaayo, ng'ate ffe olwedde tulina ebibi ebingi, naye ne yeewaayo n'atufiirira nga tetulina kyonna kye tumuwadde. Kakati nga ffe kyokka kye tulina okukola kwe kumukkiriza Yesu Kristo okusobola okulokolebwa. Kakati okulokolebwa kiba nti kyatuweebwa buweebwa, kirabo ekyatuweebwa nga kya bwereere, kubanga tetulina ffe mutango guli gwatugibwako natuba nga tuweereddwa obutuukirivu ate obwa Katonda. Kakati awo bwe tufuukira abaana ba Katonda. Kakati nga nkubiriza ffenna tukkiririze mu Kristo. Kristo nga bwe yatufiirira, bwe yawaayo omusaayi gwe, naffe tuweeyo obulamu bwaffe n'emitima gyaffe eri ye akole mu ffe. Bw'akolera mu ffe kakati okuyita Mwoyo Mutukuvu, naffe tujja kuba ng'ate tusobola okulokolebwa ku nkomerero Yesu Kristo ng'azze. Kaneeyongereyo kakati singa ate nsoma olunyiriri oluddirira, olunyiriri kansoma olw'omunaana olw'omwenda nti kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe. Kakati obusungu obwaliwo obwandibadde bwetugwerako olw'okuba nti tuli boonoonyi, ate Kristo yabutwala. Kakati Kristo okufa yafa ffe tusobole okulokolebwa mu ye, mu Kristo Yesu, ng'ekirabo eri omuntu ekiraga obutuukirivu bwa Katonda n'okwagala kwe. N'olw'ensonga etukulirizibwa okuba nti tukkirize Yesu, tuweeyo emitima gyaffe tusobole okulokolebwa.
otyo kakati olwekumi n'agamba nti kuba obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulokoke tulirokoka olw'obulamu bwe. Kakati okutabaganya omuntu okutuuza wamu ne Katonda, Kristo yali alina okutufiirira okusobola okutununula mu kibi kye twazza, kubanga yayogera nti mu kibi bwe twonoona tujja kufa. Kati nga Yesu mulimba nti ajja kubeeraawo nga kwegamba ekibi kigenda mu maaso. Kakati gwe kutuukiriza okufa nga kutuukirirwa mu Yesu Kristo, atazza musango ate n'atwala ekibi kyaffe, ate ffe abaayonoona ate ne tuba nga tuguliddwa ate okufuna obutuukirivu. Kati ekitwetaagisa kwe kuwaayo emibiri gyaffe, emitima gyaffe, ebirowoozo byaffe, okwagala kwonna nga twagala obutuukirivu. Bwatutyo tukkiririze mu Kristo, tukole ebyo by'ayagala, bwatyo tusobole okuba nga tununulibwa. Kakati olunyiri lw'12 nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna mu bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Ekyo kyonje nayogedde dda nti mu Adamu ffenna twayonoona, ekibi kyayingirira muntu omu Adamu. Kakati ffe oyo jjajjaffe, kati lwe tuzaalibwa mu kibi, naye tulina omukisa ogwatuweebwa nti Katonda olw'okwagala kwe yatuwa Kristo olw'ekisa kye n'atufiirira, n'afiirira ekibi kyaffe. Kakati ffe abaali ab'okufa ate ne tuba balamu, ate ye n'afa, ne mu kuzuukira lwetyo tujja okuzuukirira mu ye, kuba bwe yamala n'ajja mu mubiri guno. Twayonoona mu muntu omu Adamu, ffenna ne tuba nga tuli boonoonyi, tewali mutuukirivu, era ekibi kyayingira mu muntu omu. Kakati n'obutuukirivu, Katonda yali wa kisa, yalina okwagala, n'atusindikira Yesu Kristo n'ajja ng'omuntu. Kati ye n'atuwa ekyokulabirako mu buntu nga teyakola kibi kyonna. Kakati n'aba ng'atufiirira, naffe tusobola ate okulokokera omuntu omu Yesu Kristo gwe tuyita Adamu owookubiri. N'olw'ensonga eyo Katonda atukubiriza tusobole okusaayo emitima gyaffe. Mu kusaayo emitima gyaffe tusobole okuba nga tulokolebwa ng'atuula mu ffe, atusindikira Omwoyo Mutukuvu abe nga ali mu ffe. Olw'18 n'olw'19 kantusome nga tumaliriza. Olw'18 lugamba nti kale bwe kityo ng'olw'okwonoona okumu, olw'okwonoona okw'omu, omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweesa obutuukirivu bw'obulamu. Kakati olwokuba twayonoona mu muntu omu era n'okulokolebwa tulokoleddwa mu muntu omu Yesu Kristo eyatufiira ku musalaba, ng'ate bwa buli omu okuggyako ekyatusaba nga kiri kimu, ng'atusaba na busabi gy'obeera si yatubumba, nga tusobole okuwaayo emitima gyaffe n'okufaayo n'okuwaayo obulamu bwaffe eri ye, nga tumukkiriza nga tukkiriza mu Yesu Kristo, nga tuwaayo emitima gyaffe, nga tusobola okuyiga nga tumuyiga mu byawandiikibwa, tutambule nga bwe bitugamba, nga tubiteeka mu nkola. N'olw'ensonga eyo nga nsaba nti tukole ki? Tusobole okuba nga tuweereza Mukama n'obulamu bwaffe bwonna. Bwe tuba tukola emirimu gyaffe tufeeyo nnyo. N'olw'ensonga eyo kampeeyo okusaba ku lw'ekyokuyiga eky'obulokozi obw'obwereere obwatuweebwa Yesu Kristo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omu ggulu gw'ayinza byonna, tuli wano maaso ga Mukama Katonda Kitaffe nga tuva okuyiga ku bulokozi bw'otyo obwatuteekerwawo, ekuba eryatuteekerwawo okusobola okulokoka. Otusobozese okuteekayo emitima gyaffe n'okweyongera okuyiga n'okumanya obukulu bwakyo, bwetyo tusobole okuba nga ku nkomerero tulokolebwa. Tusabe ebyo byonna kuyiza omwana w'omu yekka Yesu Kristo mulokozi waffe. Amiina. Amannya mbadde Mwanga John nga nze aweereza. Mukama abawe omukisa, abakuume.
atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.